abadde asembyewo wano omukozi obuvuyo azze wali wuli tukamujjako kaddemu huuyawo olaba ali agenda ali kumayiriza wuuni kakano kamu Can you see? I'm not walking now. Members, can you listen? Tuliziganye. Buli candidate ba agents bameka. Bosu kama babiri wegobe. Ntegerekese. Tugenda kukola ki? Kubala lokolinga. Bosu kama babiri buli candidate ba agents bameka. Bwanga oli agent ngoli mulonzi beda mulayini okoleshi. Bwanga oli mulabi yokola biwedde katugenda kulonda. De waki? Ewaka. Ntegerekese. Akotoja kubikula boyagala mubikwesa benze nesusugwe it's okay ntegerekese kati abalonzi mudokola yini mulombe Obulaba si butikinga obululu buli oke kalibatula mwasi bwetula tugenda kuba mulimu kutula Okay? Everything's okay. Abalonzi mulimi kibanga kusangu kulonda. Sanduku kulonda. Bichimu kiri okay. Ba agents wenda kwa bameka buli candidate bwe basuka mbabiri wegobe nga bukyali bwe supervisor tukusubira kubeera wano candidate tukusubira kubeera wano as simple as that. Can we start? Yes. Yes, bro. Azam Ganga Road.
kusoose kubeera nga kuyimirizibwamu wano mu bitundu ebya Bati Valley olw'okwemulugunya okwabamu ku ba polling agent baabo abeesimbyewo babadde balumiriza presiding officer okubeera nga abaddeko n'obululu bwabadde akukunidde mu ssaati. Wabaddewo ate okuwanyisiganya ebigambo wamu n'okuwanyisiganya ate ebikonde wakati w'aba agenti ababeesimbyewo ab'enjawulo ate ne presiding officer, ekiviiriddeko presiding officer okusinziira ku ye okubeera nga bamutwalako essaawa ye ate n'okugamba nti bamututeko emitwalo gye 5 gy'abadde nagyo, wabula poliisi ezembwa ng'okubeera ng'etaasa embeera. Era we twogerera kati embeera ezze mu nteeko nga poliisi ezze nerambulula ku bululu obubadde bumulugunyizibwako ate oluvannyuma ne kizuulibwa nti presiding officer abadde teyeenyigidde mu nteekateeka ya kubba bululu wabula abadde aprotectinga bululu kubeera nga butwalibwa olw'okubeera nga wabaddewo butakkaanya mu bantu oba ba agenti baabo abeesimbyewo. Essaawa eno wetwogerera tiyadde ng'enkuba etandise okutonnya bakebedde buli kimu kati kiri bulungi nnyo. Essaawa mu ddakiika ntono nnyo bagenda kubeera nga baddamu okulonda naye nga bo abantu we bali bakedde embungi nnyo okubeera nga bajja ate okusuula akalulu kaabwe ate ne ba agenti baabo babeerawo okubeera nga basuula akalulu. Mpozi n'ekirala poliisi ekkiriziddwako ekigenda obeera nga kyekibeerawo kyekyokubeera nti ba agenti babeesimbyewo 2 bokka be bagenda okubeera nga bakkirizibwa wano ate abasigadde bwe baba nga polling agent oba toli mulonzi bagenda balagiddwa okubeera nga bafuluma ekifo kineeno ate okweyongerawo. Tubadde embeera eteredde ne tulaba nti wabadde wazzeewo ate akavuyo ne poliisi yo weeri okubeera nga ate eteeka embeera mu nteeko okulonda wano ku Bati Valley kusobole okubeera nga kutambula bulungi nnyo wano. Let people start voting. So they're getting late. So she can brief you on what has happened. Okay. Essaawa eno bali mu kwogerezeganyaamu ku bibaddewo supervisor wono ate presiding officer naye oluvannyuma okulonda kugenda beera nga kutambula kudde mu nteeko bantu baddemu okubeera nga balonda ba abantu nga nkugambye nti webali naye kati okulonda kuyimiriddemu naye mu ddakiika ntono nnyo bagenda beera nga baddamu ote okubeera nga balonda. Embeera bwetyo bweyimiridde waneeno ate mu bitundu ebya Bati Valley tujja beera nga tubatuusaako ebirala byonna nga binagenda obeerawo. Eric Sebalamu, Mugisha James wamu ne Isaac kyagambiddwa mu masekkati g'ekibuga Kampala.